Mama Sereza, toina chongomba, yenzego wasoko, ulile ngoma, ulile ndongo. Ha, never name, mukama, oma, olabe chikendo kukano chimebiwa watu, singa wampeda wazi. Allah, Ziono Lawrence singa tamanyi nakuma. Nenya utumira ko chaliwa nga manyidwa nga bamwita Ronnie Genius kulika yenyema zaka. Ndabye story ya Ronnie Genius lero nga yagane King Saha. Nga kakoti ke yakubye ningamba wa Lydia where are you osegere nga nanange onowulira disco but munange nagude kubana bawala bamanyidwa nga City Rock no mujukire bino bakuba kayimba kamanyidwa nga Teddy Mama Tele ne kulinda Collins basha bayimbe bayimba akola Teddy Mama Tele chichi ani muyimbi wano kwatu wanu Teddy Mama Tele ne anyways alright kabasi kadobozi ne wa mungu ino sikedoboze kateri wansi professor safta ne bwatuka. Subscribe to Celeb Jazz with me, the one, the only, the king himself. Wano nyine twaga mno twagala kweze mitwalo 10 guno mwaka ngate gunaba kubanga gwako. So what you have to do is subscribe. Wao na adagamba by the way, so debate walo adagamba so presenting amuluzungu show number ne mugamba asibesete walo tuina mkwano ga famita Ellen wedagamba I cannot present in English, that's why I can't do Luganda. Nengamba neba naye abantu basasule sente balabe. So anyways, back to the point. Situro kono munange twabagudeko era bano nga ba recruitinze yo mwalo mpya because walo mwala yabavako mujukire muno basoka kubera balawala na balenzi nge child dance group ne bajjanga bakola kiba revolving bajjanga bali revolving munange ne bafuka bwala batano ne bajja ne bakenda ne bafuka basatu ne bafuka manya bafuka bana ne bafuka basatu so basigala basatu omu kubona abavako ne ba rebranding ne bafuna yo mwalo omuki omulala mujukire muno group za bwala zitesera nnyo kulastinga tujukira the likes of Obsessions tujukira the likes of Blue Threes zijja zikola kizimenyeka think noza waba uli ayambala akapale ka munne nono nagira ogenda okulaba ng'ona yeta kulatakula oyina agamba kwandwaziza ensonga bweso naye nga munange Situroko twabaguddeko ne batubulya ebintu binnyo lwaki bayawukana era nnyimba kyempya ze balina sekyokka ntubagamba ono omupya gwe mwaleese ye ayina eddoboozi ayimba kikobo ono omupya gwe twaleese munange tukunyumiza ki Smith ayimba tena kati nze baŋŋambye tena we nakomye okutegeera ne mbirekera Lawrence so ebinaleese mu interview ne Lawrence nayongera obabuuza ebibuuzo binnyo bawulira batya okubanga bazzeemu performinga lwaki ye ku kivuli kino twabasanze baperforminze emisana byonna ne babitugamba so njagala batusako bana bawala ba Stroke nga bagezako okugako gye bali wabula kinalabye muno Stroke baye kati bakyalina kasente bulungi kwa oli bakolanga zikolabo naye kati kibulamu tebakyakola nnyo kolabo so Situroko bengenda okubanga kutuusako right na obeerengo beewulirako ku bintu bye bayogedde ebingi ennyo naye kyoba tolina kwerabira kikimu kyokka nja kikujjukiza mpaka tulina studio yaffe bagiyita King Montage Studio era eno ng'esanga wali enankulabye ku Prime Tower that is level 3 D04 twegatteko munange tukuba ebifaananyi ne tukwata ne videos ez'embaga emikolo n'embaga that is embaga okwanjulwa okuhinjirwa tukwata birthday party tukwata tukola photoshoots ez'enjawulo tukwata music videos tusindika bulk SMS services nyingi nnyo so tukubireko ku simu zaffe zino wammanga 0702 1041 25 oba 0702 1045 oba 0755 31 tubeere nga twogera muko tugambe tewali ebbeeyi tuteeseganya oshegera tulina ne offer ya $2 n'ekitundu ngeno twagiyise the Easter Golden Offer eno tugigabira buli muntu enena ajja ne tujja nitukuwa ate omukolo gwe ntugwesa ekitiibwa nze kenyini King Smith mbeerawo ku mukolo gw'okola muno tuguddukanya bulungi nnyo ate nobeera nga tofuna mu buzibu bwonna namanya abantu bannyo bakuba ebifaananyi ku mikolo ebifaananyi ne bibula olina akwata video y'omukolo katugende mu Situroko kubanga nakye nzijukidde ekisesa. Nze Christine Twist. Nze Michelle. Situroko. Engeri gye tuzeemu amangu because of curfew tulina okukola shows emisana abantu tebannaba kuwera but there is hope bajja kujja I think abagenda performing eyo maaso bagenda bawajjede yeah actually mbadde ntidde ku stage kuba mbadde nga akiddamu omulundi ogusooka yeah the time has been really long yeah yes it was fun kubanga munayi tubadde tuludde era tubadde twesunze naye
bwe nzizeeyo ndabidde ddala nga byebiri ebyaluli so easy so simple buli kimu kyetambuza kyokka. It was a bit scary naye bw'otuuka ku stage everything finally comes out, so mbadde ntiddemu a little bit but then I finally picked it up. I'm okay. It's a charity event. It's a charity. Yeah. Tuli mu kuyimba ku fundraising sente eza kidney transplant ya Evelyn Lagu. So of course kibadde kyabwerere teri muyimbi agenda sasulwa tebabalimba. Yalinga tusupportinga nyo tulina video production company eyitibwa Akmens. Era bwokebera ennyimba za Evelyn Love kumpi zonna Akmens yezikwata, so she supported us and we are here to support her. Yeah. Abantu bagenda wera naye si ebyaluli kubanga tulina okukeepinga distance. Yeah, so abantu naye banajja bangi nkimanya abamu bajja bagoba because of the guidelines ze tulina okugoberera kitegeera. Yes. Ekikyusiza turn up, I think lwakuba shows za misana and Ugandans bali bamanyire okukyakala ekiro bo bakuyita kukyakala. Yeah, bo bakuyita kukyakala. So I think that's the problem, misana just, and Saturdays people are still working bakyali ku mirimu naye nga bajja kujja. Tetunasirika eggwanga lyonna sirifu ya buli kimu kisirise, so tetunasirika gye tuli tufulumya, we have them in stock. Ebivulu n'aba bitadde, you will not tubadde tetusirise. Yeah. Bekyayogedde nsonyiwe. Crew yaffe tebangamuko kavuyo wadde n'akamu awo oba tuwayiriza era management yaffe yeemu yeeyo. Manager yaffe tulina Alex Kwesiga ne manager no creature ya atwagala ku Facebook kwe tuli, the page is City Rock Entertainment, ate ne ku Instagram kwe tuli we are City Rock Girls. Okitegeera YouTube. Yeah, what's the number yaffe yesimu? I'm a new member, I've just joined and I'm so excited. Yeah.